senior presidential advisor yangambye nti alina wakeera njagala kumuta mangu naye waliwo omuntu bw'oba tosobola kulekalekayo mwali mu campaign naye waliwo ekintu kinaba ng'oyogerako nga nekitansanyusa kuba mwena mwali bayimbi ate abamanya ate mu NRM mugamba bagundi bannwana ensonga eyo mugenda kuddawo mutuule muddemu mukwatagane n'omukulu oyo. Ensi bwetyo tetulina olunaku lwe tugenda kubeera mu nsi nga buli kimu kiri ku smooth awo. Bantu ebiseera bisinga abantu babimanyi ebyo bibaamu naye kasita tubanga katuli wano biri byaliwo byali bya campaign twavaayo kati tuli mu birala nnyo. Buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo naye nga olaba fe abantu abaali batuddeko ku lujjuliro baba tebannabeegamu babalala kasita bakubawo akabego kasakatandika ogenda okulaawa omuntu ekifo yatunula ku kikyo naye nga naye alina ekiki embezo kaseekyo etuuka weeti omuntu ayagala ekifo ekijjeewe nga ate naye alina ekiki. Nze nzijjukira edda mu kisiiba awo kasita kyatuukanga tusibukirawo ku Lubaga Road naye nga abavubuka bali balina engeri gye balyamu omuceere ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu ogamba olusaniya weeruli okakana aliwo nuga muganda wange nagajja kukuba oluye ku kifiico kwakubira gati ensi yeeyo ensi yeeyo nze abantu babimanyi byenjogerako so waliwo abaana abayimbi ayinza okuba nga alina oluyimba waawe bayinza okugenda ku kasente akatinitini okulikodinga yes. President yakola studio eri wano Mengo batuukire omwami bamita Sam Mugagga Dr. T Sofia Nantongo abantu abo batuukirira bevunanyizibwa Sam Mugagga ono omukubi w'ebivuga Sofia Nantongo Dr. T ne Dr. T State House yabakwasa studio eri awo yaba upcoming nozo omwana ajja na mitwalo nga 5-10 just gya amasanyalaze naki n'alikodinga oluyimba mu kifo ky'okugendayo n'alikodinga emitwalo 5 weeri awo Mengo n'ennyumba president yagigula it is his initiative yagamba abaana bano batandika nabo tubateekemu amaanyi bw'abanga tannaba kutuuka kufuna sente zino nnyingi atandike then bw'anaafuna then akole byayagala. Oyogedde ku abantu abalina obwetaavu eri sako bagenda wa ku federation wali emutondwe we baba ino okusanga neera ne ku ministry of gender abantu abagwa mu creative category endala abasizi b'ebifaananyi abamanyi n'abafumbi abo batabula ebirungo mu mmere nabo baffe bagweno abafumovi nabala ziri category nga 10 basi ogenda ku ministry of gender ne ba consulting there is some fund for the circle wali ensawo yaabwe basobola ogenda ne banoonyereza ne babanga basobola okuyambibwa president naye yateekayo akantu. Eddie otukandaaliriza nnyo ku festival simanyi omwaka guno bakigenda kubeera kitya festival eri yatusigalamu fe abaaliyo yatunyumira tulina nno kye tubafumbira kijja kunyuma nga tusooke tubongere ku nnyimba ate bwe twongere okutegeka bwe tunaayitira abantu baffe bagenda kubeera so happy. Ate katwagala bawa kintu nga nnaku nga 3 nedda nga tusula wamu atugenda okusula tenti biki abantu baba mulembe gwa kinyaanyanya suuna bwagira ati oliwe baziira tono bwe tuleeta oyagala abaana babakuleetere ku federation bintu byonna birina kunyuma bunyumi. olaba beegirisa tebali nsonga naye ennaku 3 nga batadde mu kifo kimu no kati tulina okunyumirwa mukama bwatyo bwasazeewo nti Uganda erimu emirembe tulwawo n'okulya amasasi nga gabaluka kati lwaki tetusanyuka kubanga olunaku tomanya olunaku luyinza okukeera lumu ne bifuukuuka kati nga tebinafuuka katunyumirwe nze kuba n'abanga abaana beewaana mbu hafa abadde mu kampeyini aya kyetwekoze ate wabeera abakyala n'abaami wabaawo ensonga ne ngamba kakati gowe atwagala mu nnaku 3
sabo tweyanziza taata mujja kunyumirwa campaign abantu zibanyumiranga side zonna avuganya ne kubavuganya ate basanga benyini ekiro bali benyini abevuganya campaign bwe ziggwa bagenda nga balya olweggulo ate osanga bali mu mbeekuulo n'ogaba nanka ngende nebake kati gwe yakozesezza obusungu gw'okigwamu n'ogaba wano ayebase yasinga alright njaga kwebaza okumpa obudde buno bwompadde ekiro kya leero kiki kyesiyogeddeeko bingi anti wangambye ogenda mu bwangu naye kali wakendeseyo kewandiyagale tukoneko amazima gali nti bungi naye akakadde tujja kafuna ate nabo twongere obukwatako kubanga bambi ko bulengamba nti mbuze kino tujja bulengamba wangambye Rachel njaga kuweba kakati awo musasiramu gye nyina okeramu ku makya saa 12 edi wandiyako idi totya ffe tulya buli lunaku n'olwenkya gye luli ate nkya waliyoki lunch supper breakfast kati totya gwe totya lumu olinzita lumu olinzita naye webale bambi webale kintu kyokola kirungi nnyo kyongera obumu nolaba nga bisiriki lwatudde wano nolaba nga Sam Mugombi ali wali nolaba nga Amelia yeetala bambi tisogo kinyuma really nze ndi musanyufu bambi okuba nti ng'abayimbi famire yaffe tulina we tutuula ne tunyumya ne tuseka ne tunywamu ne tweyimbira ffe muntu no appreciatinga muno n'omusiima president yatudonatingirayo emmotoka omuntu bwafuna ekizibu tukatuulamu ffe tusooka wali nanyini mufu yakwata ewawunya bega ebintu bitambula mukama yeebale mu bufunze kyonna kyonna ekigenda mu maaso yenna yakuseekamu obeesiga bakuteekamu obeesigwe bakufunyeemu ate nawe onobafunamu kubanga amulala abayita ne batajja naye ndi kati nze ndi alaali si byakubalimba ne mbatuuzaawa najja wano fe mission enjala si yandeeta nze nekoledde kasente akatono ng'okuviira ddala ebbanga lyemmaze enjala yakuluma nnyo n'oluyiga bwe bakola ssente no mukama yampa omukisa naye nkuba ennyimba ne zibuna ensi yonna kati ekigambo kyogedde kyekinyumira osanga omuntu nga ali ku YouTube ye oba ali ku kantu ke katuddeko n'agamba oyo jasi alina mukisa lwaki tokozesa ogugwo era omukisa gubaawo naye omukisa gusanga yeetegese nabo beetegeke bagukozese omukisa gusanga yeetegese kati ekyo ekintu kiwanvu okwetegeka kyeki kibaamu okumanya okwetegeka omuntu bw'aba amanyi okwetegeka aba amanyi amanyi ki okwetegeka muki mu byafunyeemu aba amanyi abeera amanyi lwakuba nti ayinza okuba nga tamanyi mu manya gwe gye wandyagadde naye aba amanyi kati obumanyi obwo bw'oba onoonya tobeera biased tomuvuma tokola kibabula mwebuuzeko gwe ne bw'oba tomwebuuzizaako gwe tandika okuba nga otunulira obubokisi ng'otiikinga kamu kamu oyinza n'ofuna ate naawe n'omuyitako ne buli wobeera biased n'ozalawazalawa omuntu amaze kuba kati ndowooza nze ndi mugenda mu mwaka gwa 17 18 ekyo nga ndi ku top kakati n'ogaana okutunuulira ekyo ate ezawano nazikoowa kubanga natwala ezo zonna nakatwala artist of the year emyaka mingi song of the year emyaka mingi album of the year emyaka mingi sirina award ziri wano mu Uganda tewaliwo award nga sinza akyasinza ozitwala kujjako nga zaali biased endongo ya wano muganda wange njikubye nnyo nze nsobola okuyimba mu buli kanyomero k'eggwanga lino ate nengatako ensi endala nga bina ekyo kyo wakimala ekyo endala zonna wakimala brad wakimala ebya debate y'endongo ebitusooka nitubiza ebbali ne tudda ku ki kye tuliko kati nakyo ekiyinza otutwala mu maaso kuba nze siri mulungi omu tulina okumakinga sure nti ate abaana abanaddako balina okubeera obulungi n'otusingako nga tebayise na bizibu ffe byetuyiseemu kati omulimu gwaffe kubagondezaamu nti ffe ebizibu bye tusanze baleme kubisanga ate bakole okutusingako olwo Uganda eba ekula ye tageti